nasanyukidde nnyo musumba omulamwa gw'ekisiibo ebireekaana bisirike nkimanyi nti gwe nga yafuna okwolesebwa okw'ekigambo ekyo oteeka kuba olina context meaning egwa mu context eyiyo nenze nalowoozeza mu context eyange gye njagala okukuwa twatandikira ndi matumeerere n'abatuuliza n'abatulaba bonna matumeerere mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ebintu byonna ebireekaana bikudistractinga bikujja ku mulamwa tosobola kuconcentratinga nga waliwo ebireekaana nekyongera okunyikiza amakulu ag'ekisiibo kino mu ndabe yange nti bwe tuba nga tusaba nga tusiiba nti ebireekaana biveewo kiba amakulu gaba ganyikira ddala nti ne mu bulamu bwe tuwangalira ebireekaana ebitudistractinga ebitujja ku mulamwa kyetubeera tusabira nti biveewo butereevu simanyi oba kivuddeyo bulungi kati context eno egwayo gyoyogeredde negwa ne mu eri endala nti omuntu asobola okuba nga afuluma ekikomera kirungi ng'avuga emmotoka nnungi naye nga n'emmotoka yalimu yekka either ataddemu ka music oba tataddeemu naye ne bw'ateekamu ka music era si kaawulira ng'akyawulira ebireekaana mu bulamu bwe kituufu awulira ebireekaana mu mutwe gwe tomanyi kye kitegeeza okuba nga omwami akwagala nnyo nga ssente mulina ng'emirimu mulina naye nga mu bulamu bwe tozaalanga mwana n'ogwo tozaalanga mwana n'omu asobola okuba nga akuwadde ng'ovuga Range Rover osobola okuba nga ovuga cross country oba nga weeroboza kyoyagala okuvuga gwe weesalirawo ng'era n'akasente musayininga mwembi naye nga waliwo ekiwulawo omuntu akusanga mulamu wo oba nyazaalawo oba mukwano gwo n'akugamba tonnaba kuzaala neera ekirabo Katonda kyagaba ne bakifuula ekizibu kyo yezadde n'obeera mu mmotoka eyo omuntu kwakomya amaaso mu kikomero ekyo omuntu kwakomya amaaso naye ng'okaaba wabeerawo ekireekaana kisigala kireekaana not necessarily nti buli ekireekaana kiwulirwa n'amatu gano waliwo ekireekaana nga kireekaanira mu birowoozo byo yes omuntu okugamba nti asula teyeebase aba n'ebireekaana kubanga ayina emirembe atalina bireekaana yeebakanga bebi yeebakanga mwana muto naye olw'ebireekaana abantu basula mu buliri nga beekyusa n'ogezaako okuzibirizaako weebake naye eddoboozi ne ligenda mu maaso n'okuleekaana kasookedde osoma tofunanga mulimu yali nsobye okusoma empapula zirina omugaso oba tezirina mugaso kasookedde otandika okukola tolabangayo kintu kyogandi kino kyenzije mu kukola kwange naye ng'ennaku 30 ziggwako ng'okola ate ng'oli omu ku bakeeze abanyiikivu naye nga sitaani yakwata emirimu gyo nga bireekaana landiroodi akubuuza olumu n'osigala ng'oga nti wadde ambuuzizza naye oliwo ekitali kituufu nakuga naye oleme otya okunsasula ssente zange okiira wano ogenda kukola omwezi guggwako nga gwe totuddeeko wano ojja kumpa ssente zange nakulaga nti toyagala bwagazi kumusasula naye ng'ekituufu kiri nti emitawaana gy'olina gitwala buli kyobeera okutteko mu ngalo zo byebireekaana byoyogeddeko byebireekaana ebitawulirwa amatu yes nze ndeeta ekisiibo kino nga Mukama akimbikkulidde nga kivudde mu kitabo kya Lubereberye essula ya 30 olwabirimu 2 nga lugamba nti Katonda najjukira Laakeeri
n'amuwulira naggula olubuto lwe. Laakeri n'aba olubuto lw'amaana wa bulenzi n'azaalibwa n'amutuma erinnya lye Yusufu. Naye nga tanaba namutuuma linnya bw'amala omuzaala n'aga nti Katonda anzigyeko okuvumibwa kwange. Katonda anzigyeko okuvumibwa kwange. So ekintu ekibi ne kikuleekaanira paka ku kutuuka okuba nti kyafuuka property yo, kyafuuka part of your life. Obwavu ne bufuuka bwavu bwo, endwadde ne zifuuka ndwadde zo, obugumba ne bufuuka bugumba bwo, obuwulu ne bufuuka buwulu bwo. Kwegamba okutambuza ebigere nga kulingako bakulamiriza, embeera ng'eringa gye wafunako ifris, wagifunako receipt etakyuka. Era bakubuuza bannange obulwadde bwo buli butya. Kizibu nnyo okusanga gwe babuuza nti obulwadde bwo buli butya, n'addamu nti si bwange. Abasinga batuuka ku sa eri owning obulwadde owninga embeera ogi owninga ne bwaba tuwali agambyeko nawe no admittinga nti wabula obwavu bwange bokati ate bwekisusiza. Owulidde ebireekaana kyekisiibo. Kaakati Leeya yali muka Yakobo nga ne Laakeeri muka Yakobo. Naye Laakeeri ono yayina ebireekaana mu bulamu bwe ebyewuunyisa nga bimwesibyeko naye ng'ayina okuganja yayagalwa naye ebibye bigenda mu mikono mirala. Olunaku lw'embaga ya Laakeeri taata we Labbaani lwakyusa ebirowoozo ne bamugamba tuula eri embaga siiyo, tetujja kufumbiza muto ng'ate waliwo omukulu. Yakobo mukakyamuukiriraako n'atwala omukazi kuba yali amukoledde omwaka gumu, emyaka ebiri, emyaka esatu, emyaka ena, mukiyita muteewa mu ekyo okukolerera omukyala dawale mugiyita mutya mu lunyakole enjugano. Yakolera enjugano emyaka 7, emyaka 6, emyaka 7 nga talina kyasevinga akolerera mukyala. Ne bamumuwa n'akyamuka nnyo n'asanyuka nnyo, embaga nekwata wansi n'obuwululu nekwatako ne waggulu. Yakobo n'atwala omukyala ewaka. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.